omushiriku bwafa oli waddembe kusala enkoko ne weebaza Allah. Taatawo ng'afudde abadde mushiriku lye enkoko naye gwe musajja gwe oyogera bubi. fakutia dabiru lqaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. abashiriku bakosa abantu kyobula omushiriku bwafa ensi ewummula. rabbi agamba bafuba mirundi ebiri mustarihu wa mustarahu minhu, awummudde ne gwe bawummudde. Otyo mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna buli muntu gy'osinziira okundaba. Nze John the Preacher nzize n'eddagala olunaku lwaleero okwogera eri baganda baffe Abayisiraamu nga oli eyo wayingira mu kintu abamwali bakristaayo ne mutunuulira engeri abasajja gye bambalamu ekkanzu enjeru ne mulowooza nti n'emitima myeru. Kati oli ekintu kikutuulidde, owulira tokyayala, owulira ekintu kizitoye okusinziira ku byama bye batandise okufulumya. Juzi twalaba wano vidiyo nga bagamba oteekwa okusula n'emisota bw'ogisanga mu nnyumba togigoba, beera nagyo gigambe gifulume mu mirembe. Ennaku 3 ng'oli n'ettimba, salambwa, temankima oba enswera ng'eri mu nnyumba, kubanga enswera eyo nti asobola okuba muganda wo. Ne tulaba wano vidiyo nga Sheikh agamba nti bw'obanga oyina kitaawo si musiraamu n'afa, totawaana byakugula keesi, totawaana byakumuziika, muleke bakafiiri bane bamuziike. Kaakati tubadde tukyali awo ne zireeta Dr. Ssenjala oyo mukugu mu busiraamu n'akugamba nti kitaawo bw'aba afudde nga si musiraamu, kwata enkoko yo gisale, lya, kuba amataali, jaganya, kubanga owonye ekizibu. Kati gwe wenna afaanana bw'atyo nga weebuuza kino twayingira mu kiki? Ekyo kye mwayingiramu bwe kifaanana, ekyo kye mwayingiramu bwe kityo bwe kiri, bwe kityo bwe kiri. Naye waliwo olujja oluggule gy'oli. Yesu ayogera mu Matayo essula ye11:28 n'aga nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Yesu agolodde emikono gye, ayanjuluzza ekifuba kye okwaniriza buli muntu yenna akooye katemba, okwaniriza buli muntu yenna akooye ebitamugasa. Bassebo ne bannyabo, bwe tukwata Bayibuli ne tugisoma bulungi ne tugyetegereza, Mukama waffe Yesu yasomesa bulungi nnyo ku kye bayita okwagala. Era ennono enkulu ekulembera mu Bukristaayo bagiyita kwagala. Yagala muliraanwawo nga bwe weeyagala. Yesu olaba yatuuka n'okugamba nti bw'obanga osanze omulabe wo ng'ennyonta emuluma, muwe amazzi anywe. Eyo gye bayita ensomesa ya Bayibuli. Era ebyawandiikibwa ne bisomesa nti Katonda tasanyukira kufa kwa mwonoonyi, naye agumiikiriza buli muntu yenna okutuuka okwenenya. Kati bassebo ne bannyabo, gwe wenna akooye empalana, akooye okukyawagana n'abantu, bano abasajja kye bagezaako okusomesa kwe kukwata emitima gy'Ekiwarabu bagiyingize mu Bannayuganda. Kye bagezaako okukola, gwesooka weebuuze gwampuliriza. Kitaawe wa Nabbi Muhammadi ow'Obusiraamu, kitaawe baali bamuyitaani ye Abdallah. Abdallah teyali musiraamu. Bwe yafa abantu be baakuba embuutu. Jjajja wa Muhammadi yennyini eyamukuza gwe bayita Abdu Mutwalibi ye yali omusajja omusamize akulira obusamize mu kika ky'Abakuraishi. Genda okole okunoonyereza omanye abamu bwe mwasiramuka lwakulya miceere temwasooka na kwebuuza kintu kye muyingiramu bwe kifaanana. Kati bwe twogera bino muwulira ng'abavuma. Era nalabyeyo omutabuliko w'empale eziri mu bbanga oyinza omusanga n'olowooza eze tezaakaze yayambadde za mutoowe ng'agamba nze ndirwedde okufa naawe, nja kufa naawe, kubanga musajja watwogera ebintu ebipya ye yasiramukira ku mawuleddi. Teyategeera nti ekintu kye yayingiramu kifu kya mizimu. Teyakitegeera ekyo. Kati bwe twogera bino
singa ebyo ffe tubyogedde ng'Abakristaayo, singa Abasiraamu bali ku street beekalakaasa, singa bali ku street twabagamba mwayingira mu kintu naye ekintu temwasooka kukyetegereza. Eddagala leero weeriri. Abdulmutwalibi eyali jjajja wa Muhammadi yali akulira ekika ky'Abakuraishi, ye yali Musiraamu? Teyali. Naye bwe yafa baajaganya. Kati bassebo ne bannyabo tuve ku bintu ebyo ebikwate bye tukwata obukwasi, tuve ku bintu ebyo bye batusomesa okwawulayawulamu abantu. Mukama waffe Yesu aleeta kwagala, asomesa kwagala, yagala munno newankubadde temukwatagana mu nsonga zino na ziri, naye tekimugjaako kuba muntu. Ekyo kye kyaleeta Yesu. Yajja kutabaganya. Bayibuli emuyisa mutabaganya w'abantu ne Katonda. Bw'aba asobola okutabaganya abantu ne Katonda, kati ate gwe omuntu n'omuntu. Era amateeka agaali 10 Mukama waffe agafuula 2 nga gonna gaakwagala. Etteeka erisooka n'aga nti yagala Mukama Katonda yakwata amateeka 4 gonna n'agateeka wamu, n'agamba n'alifuula etteeka limu. Yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme eyo yonna, n'obulamu bwo bwonna. N'akwata amateeka 6 n'alifuula etteeka limu, n'aga nti yagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala. Okwagala kikulu. Kati mu bino bye musomesa ebyokukyawagana, ebyempalana, ebyokutiŋŋana, ebyo bassebo ne bannyabo tebigenda kukola. Twabagamba nti ke mulivuunula ebintu byammwe ne mubijja mu nnimi ezitamanyiddwa, ne mubizza mu lulimi olumanyiddwa, ensi egenda kugwamu encukwe. Ndowooza olaba omuliro ogugenda mu maaso kaakati, kubanga muvuunudde ebintu ebibadde tebivuunulwangako. Gwerinda ke mulivuunula esswala, gwerinda ke mulivuunula okwaziina, gwerinda ke munaabivuunula ojja kulaba bwe mutaasaaza emikeeka emikalu nga badduse. N'omala ovuunula okwaziina kwokka, abantu bayinza okukwata amajjambiya ne balowooza nti abalokole bawambye omuzikiti. Mujje mubivuunule, mbasiba akakalu muvuunule okwaziina, mwaziine mu Luganda olabe. Mbasiba akakalu mujje mukikola olabe. Kale muvuunule esswala, muvuunule esswala ebyo bye musaala mubivuunule mu Luganda, olabe oba munaasigaza abantu. Ebintu ebbanga ddene mukuumidde abantu mu kizikiza, naye twebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna, kubanga ye Bayibuli bw'ekyo bw'emwogerako nti talireka jjinja nga liri waggulu w'ejjinja eddala, na buli kikusike kyonna kiribikkulwa. Temulowooza nti mwe mwogera. Omwoyo Omutukuvu y'aboogeza ensi etegeere kye muli. Omwoyo Omutukuvu y'aboogeza ensi emanye kye muli, kubanga bulijjo balaba kifaananyi kya kungulu, kati ensi etandise okulaba kye bayita omutima. Kubanga Mukama waffe Yesu bwe yali asomesa yakwata nnyo ku mutima. Bw'osoma Matayo essuula ey'okutaano 46 n'47, Yesu agamba temufaanana ng'abasolooza b'emisolo, kubanga bubalamusa mikwano gyabwe bokka. N'agamba naye mmwe mulamusenga abantu bonna. Kitegeeza ki? Bino bye mutoola salaamu n'otolerako Basiraamu bokka nti abalala tobaagaliza mirembe. Ekyo Yesu kye yali ayogera. Yesu yabikkula omwoyo guno nga tegunnaba kubeerawo mu buliwo. Yegubikkula n'aguleeta eri ensi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza Bannayuganda, ekiddukiro bamuyita Yesu Kristo. Bw'ojja gy'ali yazimba okwagala munda mu mutima gwo n'aleeta emirembe ensi gy'etasobola kuwa. Nsaba okkirize Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Kkiriza Yesu Kristo, kubanga Bayibuli gweyogerako ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eryafuuka ensonga. Nkwagaliza emirembe gya Katonda. Nze John the Preacher mukwano gwo mu linnya lya Kristo Yesu.